Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awolugana balamusizaako nnyo. Waliwo omukyala mukulu myaka ate nga mukyala mukulu mu ranka z'amagye. Alina ekigambo kye yayogedde kinawulidde nga kyankutteko nnyo. Era needaba nga singa tuba tukiwadde amakulu nga ffe abaagazi b'enkyukakyuka awamu n'abakulembeze baffe abatukulembeddemu mu kunoonya enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe kiyinza okutukolera era kiyinza okuba nga kya mugaso nnyo singa tukitwala nga kikulu. Omukyala yagambye nti Uganda erimu constituency 525 zirimu. Naga nti achallenginga bwabawo ekibiina kyonna mu bibiina ebivuganya gavumenti ekyali kisimbyewo omuwendo gw'ababaka 200,000 abeesimbyewo so si abayiseemu wabula abajjeyo tiketi z'ekibiina ne beesimbawo nga bawera 200,000 kitegeeza constituency 200,000 kwezi 525 ne wabawo ekibiina ekyazisimbamu abantu n'agamba kiveeyo. Nendooza ku DP emyaka gyemaze, nendooza ku FDC emyaka gyemaze ng'evuganya n'ebirala byonna ebadde nga bivuganya nga NUP tennajja kibiina ekyali kisimbyewo ababaka 200,000 amazima ebyaddala nga tekiriiyo. Oba kitegeera kwe okusirika ngamba nti entagala paalamenti yaffe gyetagalamu nga buli gavumenti kyeyagala kyekiyitawo kiyinza kitya obulemu okuyitawo bwe bwaba nga ababaka 525 nga opposition tewezaako babaka 105 kyekiyinza okulemesa gavumenti kyeyagala okuyitawo. Awo nno wensabira aba NUP mwenna n'abakulembeze baffe mu NUP ensonga eno mugitwale nga nkulu. Obungi bw'abantu betulaba nga baaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buli nsonda ya Uganda walaga obuyigamu kikweyo ensonga. Bwe kiba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda e Kabale teriyo omuntu ayinza musinga kuŋŋanya bantu bangi. Bw'agenda e Kasese bwekityo bwe kiri. Bw'agenda e Mbarara yasinga okuŋŋanya abantu abangi. Bw'agenda e Hoima yasinga abantu abangi. Bw'agenda Mambuka yasinzayo abantu abangi. Bw'agenda e Bukiikaddyo yasinzayo abantu abangi. Bw'agenda mu Maserengeta yasinzayo abantu abangi. Abaffe ekyo tekitumala bumazi okugifuula advantage esobola okukyusa ebyo ebyalema okukyuka nga tuyita mu mbeera efaanako bwetyo ey'okulonda ababaka ba paalamenti. Nze mbadde nsaba abakulembeze baffe aba NUP eno mobilization mugikole mutegeeze abawagizi ba NUP bonna mu bitundu by'ensi yonna Uganda baveeyo beesimbewo. Omundi ogw'endendoza abaka okwewandisa bazaalinga milioni 2. Eyo program mugiteeke nga bukyali at least muteekewo ssente ez'ababaka tugeze nga 10 oba 10 mwaka bemuyinza okumanya nti bano basobola okulemererwa okufuna ssente ez'okwewandiisa naye ng'ate baba beesimbyewo basobola okuwangula akalulu okusinza ku kunoonyeza ku mba mukoze mu bitundu abantu abo gye bava. Ku constituency 525 at least tukakase nti constituency 4,000 tuzisimbyemu abantu tuzaddemu abantu ba NUP abagenda okuvuganya kuba memba wa paalamenti. Butumala okukwata abantu constituency 10,000 nga zona tuzitaddemu abeesimbyewo ku bubaka bwa paalamenti. His Excellency akozese influence eyo gy'alina obwagazi abantu bamwinamu n'obuwulize bwe bamwinamu mu ddoboozi lye ku kigambo kyabalagidde abalagire balonde abantu abo 10,000 balonde abantu abo 10,000. Tukikakasa bulungi nti akalulu kabbibwa ne ku nnonda gye balondamu ababaka ba paalamenti olwokuba nti obwa bize buba bungi nga bakyalwanagana n'okubwa pulezidenti balwanagana simanya akaba meya simanya balwanagana n'akabaani obudde busobola okubeera obutono obusobozesa abantu bano okubba akalulu. Era abantu baba beebeereddemu
mu bitundu ebyo ebyenjawulo nga bwe tubalaba bebeereramu ne bajja mu bungi nga His Excellency azze ne babeera nga obungi obwo bakozesa bwennyini okugenda mu box ne basuulamu obululu bwabwe ku oyo aba yeesimbye okuba mu constituency yaabwe. Tetuyinza kutawangula basajja, tetuyinza kutawangula kalulu. Kale at least ku biina bye tutaddeyo 305 biwangule oba 300 biwangule. Bwe nomala ne mufuna ababaka 3 nga ba kibiina kino kya NUP, gavumenti mba mugina mu ngaleezi nga temuye na musaayi gwa muntu yenna. Mubemu bwe tulina okulwana nabyo nga bwe tuli twetaaga kukyusa buyinza mu ddembe nga tewali kulwanagana nakuyiwa musaayi gwa muntu yenna. Eyo nayo ekkubo lya palamenti tusooke tulikozese ng'ekkubo ekkulu, tusooke tulitwale nga nalyo limu ku makubo ekkulu ennyo eriyinza okutuyamba ekinene ennyo okukyusa obuyinza obukulembeze bw'eggwanga lyaffe nga tetuyiye musaayi. Muveeyo mwesimbewo. Tetusobola bbalenya 2021 NUP yali yakajja ng'abantu tebannagitegeera nga nayo tenaba kubategeera. Kati abantu bagitegedde NUP, ne NUP etegedde abantu, etegedde abalimba, etegedde abayaayi, etegedde abatuufu. Kati mwesimbewo ku buli kifo kyonna ekivuganyizibwako. Muleme kulwanira bifolede birimu bannammwe. Ng'oli wa NUP, ekifo kya NUP akirimu akyakola bulungi, ate gwoli lolwana kulaba nti omujjayo ate nga naawe wajja oli wa NUP. Noonyaako ewalala gy'oba weesimba woolaba abatali ba NUP woba olaga genda ozoganyabo. Temulwanira bifo okujjako ebyo ebirimu abafudde byemba mu replacinga byemanyi nti Twahagaga bwe yafa ekyo mu replacinga, Mpuuga yafa nga mu replacinga, Abedi yafa nga mu replacinga. Oba kitegeera ebikyalimu abalamu abakola mu byesonyiwe. Tugendeko ewalala, tufunze ewalala. Pate tujja kulwanira mu kabokisi kamu bwe tuti ffenna. Tugende tufunzeeko n'ewalala. Nja kusaba abakulembeze baffe bannaye ensonga eyo mugitwale nga nkulu. Bade tukubiza abantu beesimbewo. Oba bwa chairman bwa kyalo, oba bwa district, oba bwa gombolola, oba bwa kansala, nga omulaba bakansala bwe beesimbawo mu bungi ne bawangula mu bungi. Ebifo byonna mubiyiikeko mu bungi. Naye omusajja constituency 225 ne musimbawo abantu 8 olindala muzirekedde ani. Ebibiina byonna n'omugatte ne bisimba abantu 120. Kitegeeza nti constituency 4 zonna muzirekedde gavumenti yezitutte. Muzigirekedde nga tolina kuvuganya, beevuganya bokka nga temuli nayo. Oba kitegeera